kama wangara EPC protocol zao mumuleka ayogere eti mto ati omuntu bampita Haji Katerega Hassan yamba ku mwami Kisitu wanange omunaleka yakugira ebigambo byange omunalekana sijja kwogera buli omu ensonga endeese mukulu Kisitu ani loyani Katerega Haji ono ne Hajati twali nabo mu meeting ku office ya president yensonga lwaki twamusaba ajje mu meeting ne council wamwe naye wali mu meeting kiba kya buvunanyizibwa okusirika ne mumuwuliriza matuka mabanda eyo kampani ekiikirirwa badirector abalonda kampani eyo ekulembera badirector baayo yatuukirira mwami Kisitu baagala bafune ekifo ekigazi baagala okufuna ekifo ekigazi mwami Kisitu yakyalo kino olw'okuba nzaalwa ya ku kyalo kino abantu abamutuukirira n'akatale yali amanya ensonga ezikola ki ezigenda mu maaso bamala okutuukira mwami Kisitu abantu abatuukira mwami Kisitu were balangolo baali badirector kuba obudde abakatale kano okuzuula okukakasa nti baali badirector bakatale kano saati zakolebwa ekitongole kiwandiisa era saati ezo abakatale badirector bakola resolution ebakkiriza okuswapinga ewantu wano baali tebalina byapa byawano bababuuza ebyapa bimwagala okukyusa biri luddawa byapa ebyo byali ebyapa bisatu ebyapa ebyo kwaliko nemmoge yamakata gyemwali mwewola ssente era nga balina nebbaluwa ejjako envumuki envumbo oyo byapa ebyo kwaliko n'envumbo ezabamu kuba n'abantu buli omu bwe bajja ne balambula ekifo kino nekiri baleeta resolution ebakkiriza okuswapinga ekifo kino bafunemu ekirala bakwata ebyapa obwo budde batugamba byali mu posita nga balina okubijjayo bali abantu 5 bagenda ne bajjayo ebyapa ebyo bamaze okukola baleeta ebyapa ebyo ne basayinenga ne transfer nga badirector zikyusa ebyapa ebyo ne mwami Kisitu n'akwata ebyapa bye n'asayinenga transfer ezikyusa okubamanya ge temanyamu Matuka Mabanda Association ebintu ebyo byonna byatwalibwa mu land office ebyapa bwe bitwalibwa mu land office ebyapa byakyusibwa ebibadde ebya Kisitu ne bidda mu mannya ga Matuka Mabanda Association era ne babiwa badirector n'ebyapa ebibadde ebya Matuka Mabanda ne babisooka ne bigenda mu mannya gani aga Kisitu Kisitu yabirina ebyapa bya wano
olwaleero muli bantu musukka emyaka 18 bino ebintu si bya kukaayanira bukaayanira. Sisobola kujja nenegamba nti ono mukyala wange nga si wange nga sirina mumalikisa. Ebyapa bya wano babikwasa Kisitu nga bimaze okukyusibwa ebigenda mumanya gani. Kisitu yasasula omusolo okukyusa amanya g'amatu g'amabanda okudda mumanya ge. Gabana abateere tebasasula omusolo okuva mumanya ga Kisitu yagadda mumanya gani. Olwaleero omuntu asobola okujja n'agamba nti nso ebyapa byakyuka ddi kubanga wano tulina search report eyanga omwezi nga 3 ogwokuna 2026 instrument number ojja kutuwako kopi kubanga wano waliwo ekitakwatagana wano njagala mutegeere gatano ogw'omunaana njagala tutegeere bino bwe munaaleka bwe munaayogera ennyo temugenda kufuna kituufu. Bwe munaayogera ennyo temugenda kufuna kituufu. Mpulira, bwe munaayogera ennyo temugenda kufuna kituufu. bwe twali wali ne minisita Balamu ne Honorable Judith Nabakoba minisita w'ebyettaka bano baasaba nga baagala ebyapa byammwe ekyapa kyawano ebyapa okubeera protected bisibweko caveat. Minisita w'ettaka n'alagira kamisona wa lands babateekereko ki caveat. Kati ndaba saaki okusinziira ku kyendaba wano era baali bawandiikira Honorable Minister Barugahara Balamu n'ennamba y'essimu ey'ofiisi ye kweri bibino ebyazuulibwa nti Matugga Mabanda Market Association box number yino kweri PO Box 620 registered on 25th day of January 2012 mortgage kweri caveat by Nachibuka Veronica within the numbers here Namuyomba Tropista Luwemba nini namba yino Mulangira Suna Vincent nini namba yino. Kati caveat yagiteekako ye commissioner wa land registration to prevent the occurrence of fraud of improper dealing claiming as others registered on 31st day of July 2026 n'essaawa zino bweziri nze kyendaba pozi nga waliwo era ebitatambula bulungi mu minisitule yaki naye nga caveat yino yino weeri bannange tugende mpolampola abantu bali ebyapa by'Amatugga Mabanda ziri plots 3 ebyapa ebyo biri luddawa mugende mpolampola land office taito zendina wano za mirundi 3 era zonna ziriko caveats. Taito esooka yino eri land at Matugga Kyaddondo eri 92A plot 69 esooka eyokubiri 92A plot 237 era Matugga Mabanda. Mumuleke ono looya munnamateeka
saba na musanvu tegerera ekitufu ekiriwa mulandizi ale muleke kansa ayogere alirizanga waggulu ebyapa by'ettaka lino mwami Kisitu Richard yabirina muleke ayogere kanso ensonga z'ebyapa RDC nga bagambye bagende banoonyereze tetuwakanira tuli mu lubuto RDC ne DPC bajja tuwaki ekituufu neyanza Nya lyange Amor Hashma nga nze by the grace of God omwesa kya Mukama Katonda nze kiikirira abatuuze abalungi ab'amatuga mabanda era nga ensonga zino zizze zitambula. Njagala obategeeza nti nno muganda wange Haji Hassan azze wano era actually kwe mba ntandikira. Kale njagala obagamba nti ebitongole bya gavumenti bikolagana. Yensonga lwaki ssaawa eno bw'oba ogenda okufuna oba driving permit bakugamba nti nno oteekako neki n'ennin namba yo. Tugezaako nnyo okulaba nti ebintu bino bibeera nga bikola ki bitambula nti ekitongole kino kireke kubagana oba tubeere tetukontana oba tutegeeraganye. RDC nga bw'agambye tuzze tukola search. Buli lunaku bwe tubeera ne meetings tutera okuba nga bulijjo bwe mumanyi okulaba nti n'abatuuze tubabuulira ekiriwo. Tuzze tukola search. Era nga ssaawa eno n'olunaku lwe twagenda mu ofiisi ya minisita wa presidency twakola search. Ng'ebintu ebyo byonna byonna batulaga nti nno Matuga Mabanda ye amanya gaayo ge gakyali ku ki ge gakyali ku kyapa. Ndi mukkakkamu ndi mumalirivu nti abantu abatudde ku land bonna baasoma amateeka nga nabo bakimanyi nti ssaawa eno ne wabeerawo ka disclaimer kubanga bannaye kompyuta zikola mistake. Era siwakanya nti nno kanso ayinza okuba ng'ayina ebyapa naye bannange ebyapa babifuna mu ngeri ez'enjawulo. Ebyapa bw'abanga abirina tuyinza okuba nga tuli wano nga tulina kopi z'ebyapa ezafulumame. Bannayinza mu kulaba okwange kwekola ki kubanga tetusobola kubanga olunaku olwasooka zaali ennaku z'omwezi 21 May lwe nasooka okutegeera ku nsonga z'Amatuga Mabanda. Okutegeera ensonga eyo nakola search kijja kuba kitya nga buli search report efuluma abantu abazze ab'enjawulo nga bazikola zirina information emu naye nga muganda wange alina search oba nga alina ekyapa actually right now ng'ate information eri ku search yaffe tekola ki si yeriko. Kisoboka okuba nti oba oli awo waliwo okufa ate azannya munne era nga lands ssaawa eno akatuna amaaso tugenda gitunuuliza nti system gye bateekako ffenna gye tugobera kubanze ndi mugoberezi w'amateeka saagala bintu bino. So right now lands ejjatunnyonnyola era tujja kugoberera ensonga eno naye nga nze ndi mumalirivu era wetubadde wano eno ngezezzaako okubeera nti nonkola ki nziramu nteekemu search enki endala. Kiyinzika okuba nga bwe baakola transfer council kyagambye nti no batikola ennaku z'omwezi nga 3 April ennaku z'omwezi 3 April 2026 netukola search ey'omwezi ogw'omunaana era nga lands tekyusa nga byapa kulaga nti mwami Kisitu yaliko. Banayi tubeere bagumu mu mbeera eyo nga nze ndi mukkiriza nti nno ne DPC nga bwatuta ensonga eyo sigenda gyogerako naye ate era ngenda sigala nkola kye nnina okukola ki okola. Era search report eyo bw'enaavaayo ffe tuli bakkirivu eyo enzibu ku nsonga okubeera n'ekyapa wansi wa pino tekitegeeza nti gwe nanyi ntegeera. Number 1 RDC we yabadde ajja wano yagambye nti ensonga tuleese wano baganda bange bonna bazze wano ne bagamba emidaala. Bannange emidaala egyo girina gye giva. Tulina okusooka okutegeera ng'abantu tebannaba kufuna midaala nti muganda nga alina omudaala ne Jamiru alina omudaala ogwo bagulina wa bagulina ku ttaka ki. The issue eyakozesa baganda bange mwami Asiimwe mwami Jamiru ne Musisi twali tulina okutegeera waliwo kintu mu mateeka kye bagamba nti no tosobola kugaba ky'otalina.
tosobola kupasinga title gyotakola ki gyotalina. Bannange twebuuze Matuga Mabanda Market Association Limited kyeki era bwe baali bawa mwami Kisitu obuyinza oba kyonna kyonna kye bamuwa simanyi kubanga nze asifaaza mukonsani Matuga Mabanda ekyalina ebyaki ebyayo naye bwe baali bamuwa mu ttuluba ki muganda nga yagenze n'agamba nti nno badirector abantu abatandika ekibiina kino oba bali abantu 2 be balina okulonda badirector. Bannange nzize mbasomesa constitution yammwe oba ze bayita articles and memorandum of association bateekawo akakiiko ako abantu 2 kasooke kalonde badirector abaasooka era ssemateeka wammwe ng'agamba nti nga bayita emyaka 2 bajja kuddamu bakole ki ebintu bino nzize mbibasomesa. Bannaye mwaddamu ne mulonda badirector abalala nga tetumanyi kino kitegeeza nti after some time era wano wenyininyini tulinawo resolution twagenda ne tubuuza ku kitongole kya URSB kyekitongole ekiwandiisa buli kiwandiiko kyonna tuli wamu era URSB negamba teyinaayo resolution ya registered wa baganda bange bano nga bakyusa constitution yamu tewali resolution nga bammemba mwe muluddawa bwetutegeera nti nettaka eryo liri wano tutegeere nti ettaka eryo yenkana litya bwe tunategeera nti no lyenkana bwe liti tutegeere nti abasuubuzi ababanja ettaka bali bameka era abantu abo tugezezaako tutya okumakinga sure nti n'abantu abo buli omu afune ki emidaala bwe tuna answeringa question ya ownership birusashuwadde omwami oli ayogedde bulungi nti abantu abagulanga emidaala bamanya nti no bajja bawa emiki nsaba bonna tujja kwefunzafunza abantu bakatale bonna bafune emidaala gyabwe. The question is bagenda gifunawa kubanga bannange akatono kabakako omuntu ne bwajja n'ekinene nga si kikyo tekiba kiki tukkirize tukanye tutegeere ekifo kyaffe kiri luddawa kisanyusaawa era n'abasuubuzi bannaye tugamba tutya nti no saawa eno ekifo kyaffe kifunda wadde bannanyini ekifo kiri abazimba abali wali abajja mu katale wano be bagula ku bintu wali tubeerewo olw'akatale kaffera saawa eno era kansonga bwagambye bannange kinaba kyetaagisiza ate nga nze nsuubira nti saawa eno amazima agamu gatandise ozuulibwa naye bwe kinaaba kyetaagisa omukama katonda talya nguzi ate ne mu kooti gye tugenda oba gye tunaaba tugenze mubwasaasire n'abalamuzi batunulira obujulizi obuweereddwa olwaleero bajja kusinzira okubategeeza nti Matuga Mabanda Market Association erina ebyayo era bwe wano wetuyimiridde abadde mu kisenge nze mujjeeyo yavuddeyo sebodda wano yogereko eri abantu bo okulembera sebo musiriikirireeko sebo omubaka wa pulezidenti kigenze mu byafaayo ozzeewo enfunda n'enfunda abantu bano tujja tubabuulira ti abantu abajja nga babekozesaako tibaba baagala byabwe basabe ne bannyabo musooka omuwe omukulu Charles Lwanga engalo ez'amaanyi ennyo basabe ne ba directors ab'akatale kano nga twakwogerako ne ba kanso bannamateeka ab'abantu bano twebaza Katonda nti olwaleero tutuddeko nabo wano era tutudde mu nkola ya Sseruganda Haji Kateregga ne kanso wa Fono nkimanyi bulungi bagenda kukwatagana biri ebyamateeka tetubyagala biyinza okulwawo naye okutuula awamu kikolo awakifu meya mbabazi abantu b'e Matuga ebigambo biri 3 ekisooka mu abantu President Museveni balwanira abaagala emirembe nga tugamba 231 standby generator yakwata mu mwagala ki ekyo kibalekera mwagala ki ekyokubiri ekibuuzo nkikubuuza nga meya we nakimuuza n'akinziramu namuuza hawaship Matuga gy'ontuma owangalidde e Matuga ebbanga lyonna akatale kagulwa baani meya n'aŋŋamba nti akatale kagulwa bantu njagala kubasaba
njagala kubasaba mwalonda omukyala atasirika, mwalonda omukyala alwanirira omuntu owa wansi owa bulijjo. Yali wano n'atusuubiza nti kagwake keetonye tugenda kuuma emirembe era akatale kaffe kajja kutuddira nga ffenna njagala kusaba Ssebaradisi bano badirekita si babi era taata ngenda kusaba meya bwe nzirayo mu ofiisi ngenda mugamba nti maama meya lwaki kanso oli omukyala owaffe ow'abantu bano ne Haji Kateregga ne bano nga ofiisi bwekola emirimu tunywemuko kacaayi oba oliawo twongere okugatta oluganda n'okulizolubinga ensonga eno mukakane bano si babi tugenda kubatereeza omuntu bwakugiza ekyo kyabadde atutte omufuula mubi tubakubire mu ngalo kubanga bazze olwaleero njagala kubasaba mikwano gyange awaship meya abasaba tukuume emirembe ensonga eri mu ofiisi ya pulezidenti essaawa yonna kyemwalwanirira ebbanga lyonna kigenda kubaddira mu mikono gyammwe.